Nesongolireko olutalo nga luwedde tuliyambale engule olutalo nga luwedde namuli tulivimba mu Uganda. People power! Our power! Balimbiddwa emyaka mingi bakyali bange waliko omukono ng'omatira mayanja bwoti bakyali bange njatusiga ebbanja wanika omukono buli agenda alonda mayanja bambi wanika twali bangi nga twegombesa nga tuli wamu era nga twesanyusa nga tuli ku kikwekweto okweyimusa nembaga bune nabasanga ku mwalo amaziga ne gakulukuta nga bankola bingi wano twaliyala ne twesuubiza tyaliyita mwalinda n'atukima naye tebatuyamba ekyengoma yongera ku microphone kitanga aliko mu mizinalo ekyengoma kyo njawoberera Stashuadi nti ekyo wano mu Eastern Central Africa teryansobola bakwano bange nsanyusa nnyo balaba nsanyusa nnyo okuba nti munzikirizamu emyaka 2 nga munjagala nali njogera ne Honorable Mukaku juzi ne mugamba nti awo mbawuliriza ngoma obubaka tebabuleka kungulu maze emyaka 2 nga nyimba ku mbeera y'obulamu bw'omuntu wa buki wa bulijjo era ekyampula obwenjawulo ng'omuyimbi nti nteeka mesegi mu biiti enyuma kati gwe ayagala engoma n'otwala engoma abaagala mesegi mwagikola ki mwagifuna bassebo ne banyabo olugendo lw'okwesimba ku Lord Mayor lwatandika emyaka mingi nnyo emabega emyaka mingi nnyo ki emabega naye obukulembeze obwaliwo obwo basse baggala n'obasse baana nagamba nti abasajja ekyoliko kyekiki kyekituufu tumaze emyaka 10 nga tuli mu bantu abata providing solutions abantu abasuubiza obusuubiza abantu abandi nja balwanirira n'akomawo nga bimaze kukola ki maze genda bakyali bange kimala bajja kubuuza nti obukulembeze mbujjawa mukama wange nkulembedde emyaka 20 n'omusobyo bw'onombuuza nti obukulembeze buva wanja kubuuza nti Mr. Nice yalagawa nja kubuuza nti Lady Sunny yalagawa baana ba maama nasooka kulwanira mizigo we Uganda ono ebya TV soko bireke tungwere ebigenda maaso bigasa abantu TV gyeri abagalo gira mugirabe bwanamanga mama TV na television gyeri naye nga olugendo lwa inotandika emyaka mingi nnyo emabega nze nja kugamba obufone bwa Mukaku kyesibagamba nga nze nazaalibwa erubagaawo kubbira ekyaki era nzijukira nga ni myaka 4 n'ekitundu waliwo omuzannyo gwa muzukulu wa Kabangalo gwali mu popopo bwe twagenda awo nga bambadde ebisanja omusajja gwe bayita Alex mukulu namyanso ova mu kyaki awo nga beesize emisa itaata yansanga waka wali erubaga waggulu so kikulaga kinti navaddanga ni musajja mujagujagu ni musajja w'amaanyi ni musajja atatiisibwatiisibwa ni musajja asobola bikola byonna njabalaga ekinyonyi kyemutuulidde awo mulaba akayanja kemutuuliddeako ekyo kya bulambuzi mu ggwanga lyaffe n'ekibuga kyaffe naalyagadde nnyo okulanga abavubuka batudde ku bbali okwo nga bakwakye kubanga balina bye beekubisa mpulirizamu ekyo obwo akakayanja kasogendako amaato abazungu ne bajja balambula ekibuga nga kuliko obwato bukola ki obutambulamu abali badde mu kwakya ku sayiri ng'okwakya bwolagiri abazungu awo emirimu giba girabise naye babagamba nti no munyonge yawanyaawo bingi nnyo ebisooka akayanja ako njaka kutegeeza akayanja kubanyi mukabeerako n'emirizo kwa tumanyi hisitole waako mu 1884 Kabaka Mwanga yasima akayanja ako kweri musajja ngayaga nnyo okuwuga yawugiranga eri mulungu ku biiki emulungu mumanyi mwina bataano right ekyamusibisa akayanja ako yali akoye mukongojja ng'ayagala akasime
atimewo chano emutuusange mulungu agendedde by means of boat tujja kwogera muzeeyi ng'agenze by means of ki eryato olwa 1894 naye bw'oŋŋamba nti abakulembeze mwateeka mukulembeze ba Lord Mayor bammwe abakaaba Lord Mayor Sebaana yalekawo na kibo gwe yakola nga tebasobole kwongerako yadde okugaziya Kaliddubi yadde Nalukolongo yadde Mayanja emyana gisiga gitwala abantu nga tebali mu bwavu kati abasajja babasobola batebasobola. Bakwano bange tetugenda kubeera baavu nga tetussa mu ntobazi, tetugenda kubeera baavu nga tetulina ssuubi. Bakugamba mu ba Lord Mayor kintu kinene nnyo, kintu kitono nnyo nze nsinga ne Lord Mayor obunene. Buli buvunaanyizibwa kampasi kibuga gyogera kyetikka ku mugongo bwoti buli buvunaanyizibwa kulaba nti abantu obasobozesa. Embeera bajja ne bakulembeza babafeere babagamba musimanya bambuuza nnyo ekibuuzo ekyo bona buli nga tuli ku TV mu traffic jam mugenda mukolera ki? Traffic jam ebyomukola weebiri naye ati jjanjo tulowooze nti wali abantu agenda nasubirigula mmotoka boosaasala kwiringa basala bagenda. So abo bantu kyekinyuzi kyendikonze bajja kulimba, bajja kujja n'emboozi zaabwe, bajja kujja n'ebisuubizo byabwe, ne guno omulembe gwe bayita omulembe omutebi ogwenda okutebya byonna akuyimirira mu maaso gwe bayita Joseph Mayanja agenda okwanjula ensonga. Bakwano bange mbasuubiza emyaka gye munjagalidde, emyaka gye mumpa Katonda wae nsanga nyo bakyali bagenda bagamba mwana 5 bikole bane ngenda bikola ngenda kola ki tugenda bikola. N'abakulembedde abalimba abonza n'abakulembedde bangambye omu kubo yagenze Nairobi tumusabire Mukama amusuuse bulungi, naye ng'amazima gali nti nze nga Mr. Solutions njagala kigamba fuuka omuki omuntu. Ebyo banna bakwano bange emyaka gigenda Mosere byaga nti osumagire okoze ki nebaza nnyo Kyagulanyi Ssentamu mukwano gwange oyo Rastamani oyo Honorable oyo mutya nnyo simanyi yamuloosa ajja atubuuse nti obudde bukola ki oyo omusajja yafuna okubikkulirwa nti obudde butukola ki. Bakwano bange tusigale mu bikadde oba tandike ebipya. Abasajja bagamba nti tugo abasajja baludde mu buyinza. Nze nalonda Elias Lukwago nga ndi mu senior 6 nga nina emyaka 18 nina emyaka 4 emeka. Bakyali bange tukyuse ekikunte olw'ebiku n'essuuka tugirekemu. Hapana, mimi kama mtu wa nguvu hayo mambo siwezi kubali, siwezi kukubali. Bakyali bange muga nti abasajja bali banene, si banene bali bafaala mwana bafuula abanene kulasa omwadiri akaluka bane mukakola ki bane nange munfuula omunene tufuuka abanene ffenna. Bakyali bange oyinza kugamba ng'osimayo lulo obuleegula omugati lulo obuleereeta emirimu. Nze ni Mr. Solution. Mbasuubiza abantu bo beerubaga bwe mbasuubizanga ne situukirizamu teganga ebiggwa mu kkubo ne mugamba kamiliyoni watugamba bikole ssebo. Basajja abo bafaala mwana tubalina n'amaanyi, bafaala mwana. Lwaki bafaala bakulembera abagezi? Bakyali bange mbasaba obwesigwa bwammwe, mbasaba obuwagizi bwammwe, mbasaba ebirowoozo byammwe, mbasaba amaanyi gammwe, mbasaba akalulu kammwe. Bagezezaako nnyo okutulemesa olwa scientific ina kumekwatya kazo Masai endasoba eba olulimi lw'Abamasai. Bakwano bange batuteeka mu scientific election kuba baatya amaanyi g'abaki
nkimanyi tuba kujjana batwali certification. Allahu akbar. Naye bakwano bange tetugenda kuzikiza, mbasaba era mbajjukiza muve ku bakulembeze abagenda banyumiza ebibanyumira. Omulundi oguddako mulonde abakulembeze abagenda baweereza. Mulonde abakulembeze agenda baweereza. Mulonde abakulembeze mwetegereza. Bagijja kujja bagamba ebigambo bakutegemu n'akaseete. Kyali wanja ku 226 nkubuuze nti mwatuuka wa Solutions. Mbasaba basaba ne bannyabo okwebaza Honorable Sam Lubega Mukaaku mu ngeri y'enjawulo. Kambamu olugero katono nnyo, mujja kwebuuza lwaki nnyimiridde naye wano. Sisobola kuyimirira nga takola ki? Nga taliyo. So kitange nkwebaza. Omukulu ono bwe na nyanjuluza ekirooto kyange ekyokulembera Kampala nga Lord Mayor 2021 nali mweraliikirivu ku lwa nsonga abakulu bano basooka mu struggle, natyamu banannyaniriza banantegeera tebantegeere. Ssebo mukulu Mukaaku Honorable nasooka musanga Makerere ne bwali basaawa ngeri mu bambi nentula mu ssekkunyizibwa bali bapolitician abakamu orasobola orakolota ne bagamba nange nze ndi mulwanyi oba mwagala temwagala tulina okugusa omuki. Nali ne Kasipati oyo ne muka Kasipati bana abasajja balabika banyimye confidence banyimuka bwe nti Honorable Samuel Lubega Mukaaku n'ampita n'agamba abakulu abali batudde ku mmeeza n'abagamba abakwano bange bwe tuli omwana ono mulabamu amaanyi, bwe tuli omwana ono mulabamu amazima. Mukama wange nkwebaza omutima gwe wandaga kitange era saali badde ono singa toliyo. So bakwano bange nze sigenda kulembera Kampala nga mutwala bw'omu. Kampala so mukulembera so muweereza nga tetuli ffenna nammwe. Y'ensobi gye twali tukola emyaka gyonna mulonda abantu ne mbalekera obuvunaanyizibwa bwonna. Kampala owaffe tugenda mulungamya ffenna. Amaanyi tugamba looli erindi eno jawo tugatama ki nenkwata olugendo nigenda mu National Unity Platform ekibiina mwenkyali paka essaawa zino naye olwova mu kibiina ekyo mwavamu ebintu byeneemulugunya munze saasoma munze teryammanyi musimanze ni mukatuliki musimanze sina international connections nentunulya abantu abo nengamba sijja kukkiriza kunzija ku mulamwa. Emyaka bigye mmaze bakola nga munjagala njabaddisa nga mbaddisa mu nkola ya sekukolerawo gye mpita Solutions. Tukoye kulonda abantu abakaaba, tukoye kulonda abantu abataweereza, tukoye okubeera mu bwanvu. Baŋŋamba nti bayanja bikole akanatalo wange bakusale bagamba nti kyali wange bikole bambi nembikola byensobola okukola. Naye mbasaba kwana mbasaba obwesigwa bwammwe, mbasaba biteeso byammwe, mbasaba akalulu kammwe. Temujja kubeera bagezi nga mulundibwa bafala mwana bali bakyali bafala naawe bali bafala naawe. So bakwano bange mbeegayirira mbasaba nti okwagala kwaffe essuubi lyaffe tuliteeke mu kalulu. People power! Wano wamala nnyabo maze emyaka 2 nga mbeera waggulu buli ssanja kubeera n'abantu bano naawe. Apaana maze emyaka 20 nga bazimba ebintu ebiwanvu. Eyo twavuddeyo waliwo enjawulo y'okuyimba n'okuweereza n'obukulembeze. Tuli kwali kuyimba era oyayaga nti omusanjiro mukambwe nnyo mu music. My friend teri ayita taxi nga giyita mukama. Kuba otandika okuyiga okuyita taxi osooka kalamula ddoboozi. Bw'oba oba muyimbi osooka kuyiga zifunya. Naye mu bukulembeze aliyo byanjawulo. Kuno kuba kuteesaganya n'abantu. Bakwano bange basaba olunaku linga lutuuse mundabiranga ddala.
mundabiranga ddala sigenda genda mu balodi meya muŋŋenze byange ŋŋenda nammwe ŋŋenda genda nga tukolagana nammwe abantu abalimba banaatera okujja nga bamaze emyaka 10 ennaku 3,600 6,5 bakwano bange Omulamwa Solutions mwebale nnyo mwebale ddala wange njira nkwagala nnyo kyali wange nnyo wabula mwenna mbasaba nti tutekewo obukulembera abantu tutekewo ekyombo ekifaranga ekya Noah onfuna bulungi abantu bano balimbiddwa emyaka mingi okubalabako mwenna abantu bandeeba mwebale okujja mwebale nnyo mwebalire ddala ayimiridde wano nze Nakiryo wa Evelyn maama ndeeba maama w'abaana bandeeba basebo ne bannyabo mbasaba akalulu ka kansala omukyalo owandeeba tuddeyo tumalirize ebyo ebitasobodde kukolebwa Nakiryo abeewo twagala omuntu ajja mu mbeera yaffe twagala omuntu ategeera ensonga za ghetto twagala omuntu ategeera ensonga z'abavubuka ng'era wagira ebyemizannyo twagala omuntu agenda okufaayo ku basarizi z'abaana baffe abatasoma munzikiriza olwakadde bassebo ne bannyabo ebisinga nja kwongera okugenda nga mbibabuulira olwaleero olunaku lwa muloodi waffe mbasaba nga 14 tugende tulonde Bobi Wine Ssentamu Kyagulanyi tumuwe akalulu bwe tumaliriza 25 ate loodi meeya waffe ng'ennaku z'omwezi 2 tutiikinga Dr. Jose Camilio ate ng'ennaku z'omwezi 25 tugende tutiikinge maama Ndeeba mwebale nnyo mwebalire ddala mu kaseera kano kampamu Bobi Wine bannange mbasaba ennaku z'omwezi 14 buli omu ali wano kwata ekkubo genda wolondera londa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku bwa pulezidenti bwa Uganda nsooka okwongera basaba akalulu akange amanya agange nze Ssenyondo Godfrey nze njo osobola ebizibu bya Ndeeba yenze Ssubi lya Ndeeba maanyi mapya musaayi mupya birowoozo bipya bavubuka bato ffe tusobola okukulembera Ndeeba abantu b'omu Ndeeba oye Ssenyondo abeewo neyanzeeke basebo ne bannyabo era katubawe ne mukyala Shamira naye ababuzeeko mu ddakiika emu Shamira oye Shamira oye Nakiyigi oye bannyabo ne basebo mbalamusiza akawungeezi ka leero nga ndi wano okusaba akalulu nasooka nsabira Robert Kyagulanyi akalulu tumuteremu n'emikisa yonna gy'ayita kabuzibe kabuke keetonye ababutya Kyagulanyi alina okuwangula akalulu bamuweerezayo Kyagulanyi ne Nakiyigi Shamira tegwerabira leediyo amanyi abakyala amanyi ebizibu byammwe byonna byakoze mu bimanyi abavubuka mulonde Nakiyigi Shamira Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi oye 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 olodi meeya naye tuli naye wano tusaba obululu bannange mutuwe akalulu ekyo kyenva mbasaba mumpeere kamiliyoni obwa meeya
people power, a people power. Abantu bandeba gyemuli basebo ne banyabo tusanyuse wadde akaseera kabadde kampi ne musobola okujja ate nga n'enkuba yatonye mutegedde obudde bugenze ate ne muwera bangi bwe muti n'abalala be basazeeko gye babasaliddeko. Njagala okubagumya nti olutalo lw'okwenunula fe abaalutandikira ekyaddondo ne tululwana okuggusa mutabani wammwe, muganda wammwe, munywanyi wammwe Kyagulanyi Ssentamu, tuli bamalirivu okulumaliriza nga Kyagulanyi Ssentamu agenda mu bwa pulezidenti bw'eggwanga muno ku nnaku z'omwezi nga 10 ku olwo tetubasuubidde kukola nsobi. Temugenda kuleeta memba wa parliament mu Lubaga South, si bano bamumpendyeko, si bano kabambagule embeereyo, naye mugenda kuleeta memba wa parliament nga matiriyo asobole okwogera, asobole okubalwanirira, asobole okubayirawo omubiri weewaawo. Basebo ne banyabo, nze ntunuddemu nga ndaba obudde bugenze, ate nga abantu mwandyagadde okuwulira nze nja kufuna obudde obwogera nammwe. Mwandyagadde okuwulira omuloodi wammwe. Omuloodi yani? Omuloodi yani? Omuloodi yani? Ekibuga kyani? Ekibuga kyani? Kale kati ntegedde abantu bandeeba Jose Mayanja munamuwa ekibuga? Abanamuwa muwanike emikono ndabe. Abantu bandeeba Kyagulanyi munamuwa akalulu? Abanamuwa muwanike emikono ndabe. Mwebale nnyo, mwebali eddala. Nsaba sebo mukwano gwaffe bwe nkutunuulira bwe nti onzijukiza akaseera ke nali ekyaddondo nga ndeeta Kyagulanyi nga bangi bagamba nti otuleetera ani omuyaaye olwaleero nga yafuuse ki ensonga. Bwe nkutunuulira bwe nti mbadde ndaba amaziga agali mu kibuga Kampala obutakwatagana, obutakola myala gyaffe n'ebirala. Abakatale bakaaba, ababodaboda bakaaba, takisi nazo zikaaba, ate nga bambi ne Lord Mayor naye ng'anyigirizibwa era ng'akaaba. Naye kakati gwe wampadde essuubi nti tugenda kulekeraawo kaaba amaziga, tufune Mayor agattako, tufune Mayor owa solution. Si weewaawo wano waliwo ebizibu bingi nga bw'obitegeera era nga bw'wabingamba ate gwe kennyini. Ebizibu by'ennyanja yaffe eno, ebizibu by'ababbi b'ettaka, ebizibu by'abatagala compensating abantu, ebizibu bya access roads, ebizibu by'emyala, ebizibu bya kasasiro, ebizibu ebyo byonna n'embeera gye tulimu nga n'amasannyalaze tetugalina. Tusaba omuloodi ajje ababuulire ettuuli eyabasibidde, ate bwe tuva wano ayolekera Kibuye. Amanyi bulungi mwena tugendagenda kwena wali ekibuye ku paaka, agenda kuyita awo mu Ndeeba nga ku Butaala, ate olwo tulyoke tukole ki twolekere. Omuloodi abeewo, Mayanja abeewo, sebo abantu baba